okwetaba mu kikopo ky'ensi yonna ekya FIFA Under 17 Women's World Cup ekigenda okuzannyibwa mu ggwanga lya India. Ttiimu y'eggwanga egenda okuvuganya mu mpaka z'okusunsulamu etandise okutendekebwa nga beetegekera okuttunka ne Ethiopia ku mutendera ogusooka. Uganda egenda kuttunka ne Ethiopia nga 11 omwezi guno ku kisaawe kya Star Times Stadium oluvannyuma ttiimu zombi ziddiŋŋane mu bbanga lya ssabbiiti 2 mu ggwanga lya Ethiopia. Omutendesi wa ttiimu eno Ayub Khalifa gye buvuddeko yayita ttiimu y'abantu 3 era bonna beeyanjudde mu nkambi ekubiddwa ku kisaawe Kifufa Technical Center Enjeru. Awuliza oluyimba luba ne tempo yalwo. Ayub Khalifa agamba nti abazannyi bajjumbidde okutendekebwa kwa leero ng'abasanze ku mutindo mulungi era mu mativu nti baakukiikirira bulungi Uganda. Tutandise training yaffe olwaleero nga ebadde nnungi, tubadde tugezaako kulaba fitness y'abawala bano bayimiridde batya, engeri gye tutabadde nabo babadde waka, abasinga badde teba traininga naye nga tebali bubi nnyo, netunuulira engeri gye bolo waka bw'ali atya, naye ndowooza bonna bali mu shape nnungi, tuba tutandika kuzimbira ku ekyo. Abamu ku bazannyi abali mu kutendekebwa kuliko Fauzia Najemba, Joan Namusisi, Eva Naggayi, Kevin Nakachwa, Bira Nadunga n'abalala.